mwebale aba rescue n'enteekateeka ze mulina naddala eri abaana ab'obuwala abo abafuna obuzibu obufaanana bwe butyo. Kati nno twagala ate tugende ku nsonga ekwatagana n'ebyemizannyo. Omuzannyo gwa volleyball ne gunaagwo gwa woodball gye gimu ku mizannyo egiri mu Uganda egittanirwa ennyo abantu newankubadde oluusi nga abantu abamu tebagisaako nnyo mulaka. Kati ebibiina ebifuga emizannyo gyombi biri mu keetereekerero ka kulonda. Ab'omuzannyo gwa volleyball sako n'aba woodball mu ggwanga ku weekend eno bakugenda mu kulonda abakulembeze abanafuka ebibiina byabwe emyaka ena egiddako. Aba Uganda Volleyball Federation bakulonda ku Sunday ya Sabbiiti eno ng'ennaku zombi za 31 nga ku ntebe ennene ey'obwa pulezidenti abantu basatu be bagyesimbyeko. Pulezidenti w'ekibiina kino aliko omukyala Hadija Namanda avuganya ne pulezidenti gwe yaddira mu bigere Sadiiki Nasibu ono yafuga ekibiina kino okumala emyaka 8 ng'owokusatu ali mu lwokaano luno Eddie Okila ono yavuganyako ku kifo kino ne bamuwangula. Bano buli omu asonze ku bimu byatunulidde okola mu kisanja singa n'abeera alondeddwa. Mpadde omukisa nti tugenda regional era kijja kuba kituyamba okukozesa resource gye tulina wano eri trained and certified. Ekya grassroots development kikulu nnyo okubeera nga structures kati ziri built if I'm given the mandate naye nga ku mijino emyaka esatu egyasooka twali twagala kulaba exposure before and now, and the requests I've received both locally, regionally and internationally. I believe it is time again to come and work for the game of volleyball. The call is there. It is a big call and we are ready for the call. Nkyalina ebintu byena akola ku volleyball. Ate ebintu bingi nnyo. Ndaba nga volleyball tezinaba kutuuka eri level gye twagala kutwala volleyball. Ekintu ekyo is the reason why I've decided to come back to volleyball, to help volleyball. Ndaba nga abaana b'abantu bali awo bazanya volleyball naye nga tewali future mu volleyball ng'olaba nga omuntu tasobola kutambula kuva wane Uganda oba okuva e Kampala negenda Lira oba okuva Lira n'ogenda mu Mbarara tewali kubanga tewali planned. N'aba Uganda Woodball Federation bakulonda ku Sunday ya Sabbiiti eno nga wano president w'ekibiina kino Paul Kayongo tavuganyiziddwa. Ekyokubeera nti tewavuddeeyo omuntu kumvuganya ku kifo kya Ssenkulu w'omuzannyo guno mu ggwanga okusinga nkyesigamya ku bweyamo bwe nakola bwe nali ndayizibwa emyaka 4 emabega nti ngenda kuwaayo omutima gwange gwonna obukozi bwange bwonna nina okulwana ennyo wamu ne ttiimu yange yonna okulaba nti tunyweza structures omuzannyo kwe guddukanyizibwa okusooka mu federation ya Uganda Football Federation naye ate ne mu club. Kabenge Yusuf, SOT TV, Omunyo.